At pisikano Faridah kaweebwa mu nga bisatu bibiri. This is amazing. It is mesmerizing. It is heart fulfilling. Era ndi musanyufu. Bino bawala bange bye baagala. Nti mommy is close to us. So bagenda kusanyukira kuba nti ate sebaliyo. Celebrity track extra UG amukutu gutuleetera abavubuka b'enjawulo abakola ebintu eby'enjawulo kuno olunaku olwaleero mbadde ntambula nensanga mwana mulenzi nga yeetisse teretebu n'agamba era bwe musanze ku Serena kuno nensooka ntyamu nenga omwana nga yeetisse ekintu kino bwe nanga kisabike bwe kiti nentyamu ko n'angamba muganda wange kyenina muno wali omukyala gwe njala kusurprisinga akola wano Queen TV kola program wa SMT that is Faridah Nakazibwe twategeeze kyamutwalidde ebbanga ki lwaki yasala okusiga Faridah Nakazibwe ki ekiri munda wano kikwasaganyizza ate okutuuka wano. How are you doing bro? I'm fine bro, how are you? Bulamu buli butya? Bulamu bulungi sebo. Muzitambula bulungi? Kitambula bulungi. Ki ekiganye? Tewali just tukazanya miri. Amanya gafu? Bampita Kawalya Collins Art. Collins Art. Oli musizi wa bifaananyi? Musizi wa bifaananyi. Ati omutegeera nnyo? Mutegeera nnyo. Wamusoma nnyo bane shone mwekiri? Shone mwekiri naye ate education era nnyambyeko kubeera nga tamu. Wasoma ki ku university? Nasoma commercial art. Nasoma commercial art. Commercial art yaliwo. Commercial art. Era mubira mwene ebyokuba ebifaananyi whereby otuka mass and then specializing naye mune bino ebyokuba ebifaananyi specifically byebyo. Briefly, you are in art piece ene yajoletedde Faridah Nakazibwe. Omuntu nga tanagiraba kikiri munda muno wasiize ki? Nasize Faridah Nakazibwe nensiga n'abawala babiri. Nasize family. Mami then n'abaana ababiri. Why wasala okusiga Faridah Nakazibwe Ekifananyi? Faridah Nakazibwe aludde nga mukwano gwange. In fact like omwaka nga gumu n'ekitundu kati. Tudde nga tukolagana like nga tukyatinga. Nga yalaba ki? Nga asitasi zange okumala ebbanga. So then yampe number before ntubanga tukolagana bwe tutyo then nange nensalawo omukoleyo ka art piece I'm mentioning nange funenge je mention kaite bulungi mention je nsinga okwagala mention je nsinga okwagala kyakutwalidde ebbanga kye kukituusaawo kiri tebana bakiraba mujja kiraba abali awo ku screen already ndowooza mulaba omulenzi ng'akikutte kye basiize ekyo kyennyini naye nga kye tulaba wano munda kinene bwaguuga A1 kyakutwala eno ye A1 A3 ebeyenkana etya kati ni A2 kati A2 half of this A1 nga kinene bulala A1 eba nnene teba ya beeyi one A0 tuteesa ne client A0 jeri A0 jeri gata bino bibiri kati fa bayina ennyumba nga kateni yakwawuzaamu mirundi ebiri teba tetuvuddemu awo otovuddemu kisinziira gwe setting y'eddiiro lyo ofune gye gyoteekamu so kati olunaku olwaleero tugenda kuba tutambule mpolampola tugenda tukulembere mukulu beera mu maaso ffe tukusange olunaku olwaleero osazzeewo okitule okireete okolera sayidi ki nkolera Ntebe eyo Ntebe gye nkolera era gye mpangalira okusinziira ovudde Ntebe okujja wano nvudde Ntebe okudde essaawa mmeka obudde nga budde bukyala budde essaawa 2 kubeera tusanze kajjaamu naye atukimakinze tufunye boda otya kino nga kinene ogide ku boda tujidde mu taxi naye tulaba nga etusumbwa then like nefunawo ka boda nefata waji nofatawo kawaji nemukireeta muzze bameka omwami ya Hasida Fashion ya framingira waka wange so gwenzize naye nga nsituliddeko framinga waka yateeka ogugwo okusiiga print ekino ekiri yes then ye na framinga Hasida Fashion sajja w'amaanyi onyo ate kati ajja tukolera nnyo bannange kati nze ogenda kunsiigayo oba mbeere muli olina okusiigibwa mukulu kamera ng'etunudde walala etulaba olina okusiigibwa tulina okukoleyo kawaaka tulina okukoleyo kawaaka amiina okitegedde sinze kusanze era mbadde nga nkulaba mbadde nga nkufollowinga kati
kiwedde ndowooza nange bagenda kunsiiga omwaka guno tubaleke nti bansiiga bulungi ndabike bulungi ali saidi nabyakutte saidi eyo yakava ku show juki abadde akava kukyaza muyimbi Chosen Becky Chosen Becky nayo n'omusiigayoko nina mumufunaawo ngina mumuteega ngeri yonna mpola nga tudde eno okay gwe omuvuka ali eyo kyakuyiga ki kyayinza okuyiga mu kusiiga bifaananyi birungi byofunye mu kusiiga bifaananyi ebirungi byenfunye okusookera ddala nfunyemu emikwano egy'enjawulo nfunyemu emikwano egy'enjawulo ate nga mirungi n'ebintu byange nze nga nze eby'omuntu ng'omuvubuka okoze ebintu byo tewali ng'omuvubuka oyiribye ebintu byo njiribye ebintu byange nnyo omuvubuka alina okugezaako okulabika nti bw'obanga ofunye nengerera amaanyi gavudde mu bantu bansapootinze mu ngeri zonna bansapootinze bataddemu obwesige mu ngeri yonna bava mu bitundu ebyenjawulo banjagadde akanamba k'essimu akwetaaza omusigire ekifaananyi akanamba k'essimu eri 07 02 91 20 then 24 mu Luganda 070 9 24 ibadde efaananyemu eyange n'endowooza oba akasente kanajja wange naye nzira nange munankubira mujja kumpa akasente amina naye era basana okunsanga ku gundi ku Instagram Collins @ 8991 Instagram. Then on Facebook? Facebook ngenda kuddamu bagisiba. Bagisiba waliwo yagihakingamu then nenjigala. Abasiga ebifaananyi COVID musanze muti akasente mwe mukalaba. Era akasente kakagizeemuko naye era tebadde mbi COVID okusinziira. Ebbanga lya COVID teribadde libi. Tuyiyiza kale. Kubanga te mu COVID mbadde ba politicians batuyambyeko. N'emikwano gyaffe tutunda okusinziira. Wano tambula tuli ku Serena bannange tuli mu bya Serena wano tutambula tunoonya ku Faridah genze ne Chosen Becky kwe kubifaananyi show yakagwa naye tugenda kulabika tumugwako mpola mpola tumuwereze ekirabo kye ono omukulu yani owa musasa alwa ono uyu ne wamwe ono ayambadde ebyeru wange musajja wange musajja w'amaanyi musajja wange w'amaanyi naye akola art nga kyenkola naye kyakola bamuyita Lake Arts owaye Lake Arts kyenkola naye kyakola nawe oli musizi ya ndi musizi wali wona ku pencil ya kikwatamu awo tosiga ku pencil yes pencil yekola pencil yekola gyosiigisa ya gogitambuza otya emirimu gigenda mpola mpola engeri gye tubadde mu COVID naye tusaba batute abantu bakole emikolo abawa surprise abaagala baabwe tuzibawe mu maanyi gwabadde ava okubega Faridah Nakazibwe ali side ki kuteeko side zaawo bambuse madaala tabanga ali eri gina bambuse ne badde tubayisiza buyisa balino gye tuvudde tumutege buteezi buteezi ku muyango entrance yerinda kati ndowooza twambuke wano tudde eri tumutege ki tumutege buteezi kubene emaali nene nnyo ogambye E1 eziro yo ndowooza bwogire tunogiretera mu kyolama pick up mfuna aba eziro naye ate mbiteka mu pick up kwata video ku madaala gano tudde side kati omusiga ki E2 oba E01 zonna nange zonna tuzikola kimu kyenkola obusobozi bwo era wakamanya okubeera nga nzimbiriddeko nga mungi nensindikako wamwami ono nanyamba kubanga era gwe nnina ntaba nti area yaffe batutegeera nnyo era bw'otambula babongako n'emikono negikoowa tutambudde Serena paka bwe tufuna Faridah Nakazibwe tumukwasa ekintu kino mpola mpola nze omanyi ensanze abavubuka neŋŋamba kambaye platform bamanyi kye balimpa basiiga basiiga temundeetera malala mumakindi awo omanyi bapanziba mundeetera babbi abalala baze kuba kifaananyi nasooka obususu bwobadde sena esimbi obanga ali mu Amazon owaye abeeretewe ku kisaawo akubeera entebe eyo yanjawulo nakuba kati this is part of entebe ate kati sena bandisiyo ne bagiteeka entebe
ne bajja wano banjo balaksemu ne batekawo ko Serena awo at least ne tugaa nti this is part of Entebbe mu kifo kya barracks tubeerewo ne Serena banjo balaksemu part of Entebbe okitegedde kale tukyagenda mu maaso ku celebrity track abatulaba tunoonya kati Faridah oba aliwa ani ayina enamba kwana bamunoonya wali wansi banamufuna obalabye kati sooka omukubireko teeka wansi kati mukubireko asigalako byonna tumukunoonya tereeza gwe framing buframizi sembire eno atuwadde message aliwa yavuddeyo deno tugende eri TV. Which side? Tuyite wano tudde wali tukyagenda mu maaso era tutracking recordinga omukulu tumwadde kamera emirimu tugimuwadde bw'onookola bulungi nga tukuwa omulimu gwe bw'onookola bulungi nga tukuwa omulimu tugenda kuwa omulimu kati gwe tukuwadde omulimu tereeza butereeza bintu tukuwa omulimu osigaleko ove ku Serena ng'ofunye emirimu ebiri ng'obitegeera oba oyina esatu agumu gugjeeko agumu agugjeeko badde nina akameo kenjagala oyisaawo nina ekifaananyi ky'omukyala kye nakola mu mwezi gw'omusanvu bamuyita Mama Fiina ne muwala we nina ekifaananyi kye nakola ekifaananyi kya Mama Fiina ne muwala we nga amaze otula ebibuuzo bya P7 naye mbuliddwa oyo yennyini wakakadde naye mbuliddwa engeri y'omutuukako badde njagala nkimulabe muwe ekirabo kyekyo Mama Fiina ne Spice Diana Gwa Spice ngena kutwala mangu lete kya Spice ne leero singa badde okirina mbadde nkutwala manager Roger mukubira ku simu sobola ekifaananyi ekireeta Spice tweddira gumu tweddira mbogo ffenna kwetaaga nkuwa ekirabo kyekyo kati Spice Faridah mulabye oyo Owaayi Mama Fiina Mama Fiina nina ekirabo ekyo kye namukolera naye mbuliddwa engeri y'omutuukako buli namba ze bampa nzigezaako ezimu teziyitamu naye nga mbadde nina gye bampa wano nsobola ogisoma ku simu naye nga wensindikako message tukoma kwebuuza tetuddamu naye endala waliwo yali aŋŋambye okunkonectingayo yes naye kikyagaanye ate nga emaali yenjirina kuva mu gw'omusanvu ngwene ekifaananyi wakisigadde ate kya Spice Diana kina nekya Spice Diana nakyo kyagwa 8 yes omwaka oguwedde enamba ugine eri gyogambye Hello Faridah, how are you doing? I'm good. N'abavubuka bange wano mukwano gyange ntambudde nabo naye ekintu kye bazze nakyo kinene nnyo bwaguuga nembagamba ze kanzire ebbali ekintu bakikukwase owaayi omusajja ava Entebbe bakyalye bange bo nga abantu kabakwasa ekintu kyo take pics. Where's the phone? Corin manyi nga mangi linda ko tujuiza abakiyinza okuddamu. Wow, this is nice. What? Oh, wow. This is nice. This is nice. Finally, our art piece is here. The family, ejude, tetulina kye tujibanja. Faridah, this is nice. Wow. Nina geje mpangamu nze nga artist kubanza nza co-creator nza atondawo kino ngovudde Katonda nange siri Katonda naye mvude ngegenya ate nga sibisobola. This was recent. You know, Christmas, if you had on Christmas. Yes, nakimaliriza 1st Jan. 1st Jan kulusooka lwennyini namaliriza piece. Wow, this is nice. Thank you. Keko. Si keko. Keko. Nkalaba bali anti ndaba lebo. Kati wano. Wishi wekyali okine ekifaananyi w'ekifaridah. You have this photo. Era talina kyayi
yayinza kubanga yakijja be bano abaana bagenda nga batuchekingako ku platforms zaffe kati bambi ndoosa bwe kyamunyumira. He called me yankubirako is it 2 weeks back naye yanzijukiza jjo nangamba ekifaananyi kiri ready ne mugamba nsanga awo saawa 5 nga nva mu studio naye bambi nagamba Faridah oba yagamba nkwagala nnyo naye njagala kukolerayo ekifaananyi so nemugamba it's okay and nandi simanyi it will be this beautiful and big but I'm so mesmerized. Very, very talented. Colin's art. Yeah, but thanks for being a good person. Ngatuvude muguno yogamba nti omuntu akusanga nakufollowing enkya nakuvaako n'agenda naye guno gwe bayita omutima gwa fani omutuufu. Oli fani? Ndi fani nnyo. Even before ndi fani nnyo. Emyaka kati gyozenga 14. Ndi fani. Seno ngeri yakundaga. Ekituufu. Thank you so much. Nsimi, I swear. Amen. Kumutima wange nsimi because this is beautiful. I get quite a number of art pieces but I see something different from this. Kati obuzibu bwompadde bwa kuzimba nnyumba mwekijja. This is still big. Because namugambye wa nkiteeka ku kisenge kigenda kugwa. Sikuliba ngenda kiteekayo. Oh, what is kind of light? Kizitowa. Mbalere layikiri. Because ngekisenge kijuddeko ebirala. Tekuli. Okay kuliko. Naye tewabula wo place kati naye mbadde ndooza kigenda gugwa. Kisobola kugwa. Tukola eziro nga nnene gatta bino bibiri. Naye ne standing nebeerawo. Eziro wange muziko tejamu. This is nice. Atababu we bampanga just board. Kuliko n'akagoye wakati nga kiri light. Okay. But this is quite big. Kino kyakuzimbira nyumba. Kyakuzimbira nyumba ndala. Muoli tekigenda kujamu. Wakyetaaga nyumba nga kyo kino ekisenge kyakyo kyokka. Ekisenge kyange. So Corin ndowooza nze omulimu gwange maliriza Faridah omulabye ekiwadde weetaazya olina kyoyigala okusaba abafanizo abali eyo abavubuka bali eyo obalina kwena omukubi kenjagala omugamba ye nga Faridah mbadde nga mugoberera mbadde nga ndaba abantu ab'enjawulo nga bamutuukirira naye nga tabalaga mbeera yena nti oba wakabi oba mu ngeri yonna ekyo nkikwebaliza ekyo nkikwebaliza so nekola art piece eno sigamba nti oba mbadde Faridah munoonyaako ssente naye ate just ngikoze olw'ensonga nti ekisookera ddala nti mwagala ekyokubiri nti ng'ejendi artist omuto wentuukako ku mutimbagano gwa Faridah we nti ate bankwatira wala ddala sigenda kusasuza yadde n'akatono just mba njagala kameshon mpozi ekyo kisaakagaana naye nga kimanyi nti just nkimwadde just for the love art piece kano Faridah kaweebugamu nga 3-2. This is amazing. It is mesmerizing. It is heart fulfilling. Era ndi musanyufu. Bino bawala bange bye baagala. Nti mami is close to us. So bagenda kusanyukira kuba nti ate tebaliyo. Ibaze kusomero. Definitely. Bakwere kukafaananyi kano onoobaozeeyo kabalage nti bwe muddayo oyagala surprise bakisange waka. Ogenda bakubira akafaananyi okateekewo. Ngamba kubira akafaananyi ekifaananyi kyazze. Tebalina simu. Tebalina bali kisanga nga bazze. Tumanyi nti amasomero gano gazze mu style ompya nti omwana kati agenda. Teri style omwana yeetaaga concentration. In fact nabadde mbazanga weebalira kuba tekyasobose mbadde siriiwo nnyo. So kati wonulu nfunye. Amiina. Corin omuvubuka ali eyo ndowooza olaba kweyisa bulungi ojja ku meeting abantu oyagala ate okole business ez'enjawulo sagala tubeere mubeere na mutima mubi olusimbira n'omutima omubi oli akoze content mulungi oli asize ekifaananyi ekirungi gwe n'onyiiga weyise bulungi eno eri E2 eno eri E1 bwe bakubalira sente ziri mu kifaananyi kino kimazeko ebbanga nno eriwera kati oba obaze omugatte kuba mbadde nga nkola oluusi n'empumula oluusi nga sikikolako olunaku lulamba naye kati oba obaze nkoledde weeks 2 oba obaze nkoledde weeks 2 yes nkoledde weeks 2 pencil work chako pencil gye nkozesa then ne chocolate dust so amiina sina wengamba nti wano wakyami muwala we yampa ng'emimwa gyanyiza gyamulema minene nnyo n'afuna ejjomula n'ateeka
mama wange yayingira ennyumba nanga Faridah, this is not you, but I swear this is beautiful. Yakindeetera n'anyongerezaako ebigambo bingi n'angamba lwakuba ojja kumpa ekifaananyi kirala kino just nkuwadde nga sample kiri mu nnyumba lwenkitunulako nga nkaddiye lwentunulako nga nkaddiye naye nga bambi siina bwe neemulugunya ne ngamba nti Collins wano waakulemye. ebyo Collins omulimu gwego agutuusizza bulungi. Wait.